So twogera ku Mwoyo Mutukuvu kubanga Katonda, Yesu Katonda, Kitaawe Katonda. So bano bali bumu. Era Yesu waba yeyogerako, aba ayogera ku Kitaawe, aba ayogera ku Mwoyo Mutukuvu. They are in agreement ku buli kimu. So bw'atugamba nti ye muti, taata we ye mulabirizi ow'olusuku olwo oba omuli omuti ogwo. Tugereze ku miti naffe gye tulina ewaka nti omuti gw'omuyembe ettabi eriguliko si lya mucungwa. So era ebibala ebigenda okuvako teri bibala bya mucungwa, biba ku muti nga gwa muyembe. Kati omuti guno ogwogerwako n'ebikola byennyini byogera nti guno omuti gwaki? Ebikola bya ffene si bye by'omucungwa. Si bye by'omucungwa. So ekibala kye bayita apple tekibeera ate ku muti gwa miyembe. So ekitegeeza nti buli kyonna ky'olaba ekibala mu bulamu bw'omulokole gwe muti gwaliko. So obutuukirivu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, because ali mu ffe, bwe tulina okubala obutuukirivu. Obulungi bwe bye bibala bye tulina okuba nabyo. Nga bwali bwe tulina okubeera. So omukkiriza yenna omulokole, Mwoyo Mutukuvu atuula mu gwe, is holy and righteous. Tosobola kubanga gwe ate oli opposite. So ebibala ebiri ku ttabi bye bitulaga omuti gw'oliko. So tosobola kugamba nti oli muyembe ng'obala micungwa. So buli lw'ogamba nti oli mulokole, ebibala ne byawukana n'ebyoyogera ne ky'ogamba, kitegeeza Katonda teyatulimba, yatugamba muli balabira ku bibala byabwe. Weerimbye wekka tolimbisizza Katonda. Yes. Ye asigala y'omu ali standard.